tukwebaza yonna gy'osobera nga otulaba mukutu gwa Nurdin Ntege wamu ne Megaton Media. Moze the Megaton gemanya bingi nnyo bitambula mu ggwanga Uganda. King Sahane omunyago abakyetwala oluzungu lwa full figure lwasizza abantu enseko bagamba gwamuwaga agenda kubattamu omuntu wange gwamuwaga agenda kubattamu omuntu full figure. Kyebadde babuuza what is education? Education is the yingid. The key. The key yage is the yingid. As in ingid. Bwe bagambye as in a yingid. Musheddako tugenda mubaleetera ajja kunyonyola eyingidde eno bwe tugimala tugenda kukyaza full figure. Ingidde yali ategeeza ki as a yingid era the key yali agamba ki as social capital Oggies and obbies ye yali annyonnyola ki naye yaddayo okusoma saagala abantu namubuuzizzaamuko ebitono naŋŋamba singa nali mbimanyi singa sisoma kati ebyo bye mulaba njogera kyekyanzizaayo okukola ki okusoma. That is full figure. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya? Ekisiibo kyatuuse tutandika okulwala endwadde z'obadde tolwala. Nina bensiibulula kati otegedde alusaazike ziruma abantu bebaana asiiba yatandika asiiba wakirimu yakasiba ebisibo nga bina kiri kye kyamukaluubirira. Ekyasooka papa lwe yatereera nti kati nyina kwebaka bukyali nakulya bwe n'atandika okusiiba n'okusiibulula nga kwatadde n'abalala bagezaako lwakuba ekisibo noza lwakuba bebekulu musiraamu ate sita n'obusiraamu abantu bangi abasiraamu nga tebasiiba ate mu bulungi bw'otasiiba kiba tekikukosa mu busiraamu bw'oba tosobola kusiiba bw'oba embeera olina obulwadde obutakusobozesa olina ensonga yonna egamba nti emirimu gy'okola mizibu nnyo waliwo bannaffe abasima ttooyi basima ttooyi tasiiba anti waliwo ebintu nga by'amaanyi mangi ogisime toolayo ttaka yambuka bamu bakola nguudo eyo musa n'omukambwe weetaaga amazzi weetaaga energy so ng'oluusi obibalamu n'ogaa leero kandusiiba enkya nduli enneme kukutuka abo tebuzi kuba ekisibo tekyajja kutta bantu no so byebyo naye nga tetunagenda mu maaso walabye omuzadde yakubye gundi boyfriend muzadde bamanyi yakoze atya yamusanze ne muwala we yabadde amunywegera n'abalengera nga alina bwe yeekwese ku kifugi yasemutti n'amukuba embuuka ezimutta. Obusungu bwayiseewo buyisi naye nze nga nange nga nkula nze nyina ebintu binali sisobola kukola ŋŋende mu maka g'omusajja yabadde mu maka bwenga yabasanze ate ku kifugi ate ekifugi kibeera mu kibira ekifugi kye kitegeereza ekimanyi yabadde mutuufu obbatta teyamukubye mutta ekigendererwa tekyabadde kyakutta busungu abazadde bateeka essuubi n'amaanyi mu baana baabwe bagamba okunuunako obunuunye ku mimwa gwe anti nkugambye abazadde bateeka amaanyi mu baana baabwe ssente zaabwe n'ebirooto nti njagala omwana ono clear nnyo kale boss webale kunjagala takwagala ate oyagala muvume omuntu kugamba okwagala ate nakyonyiige omuzadde yasse omuntu omwana byazze bubi naye n'abavubuka abo buli abadde ayagala muwala we bwabadde amutta ensonga eri bweti byazze bubi abazadde mukendeeza obusungu mulekerawo okutwalira amateeka mu ngalo naye omwana takuzika mmoze nali ku mukolo gwa mmoze ogugwo nendaba taata wa Rachel nendaba maama wa Rachel nendaba baganda ba Rachel nga bonna bali proud of her nga babinuka amasejjere nga baagala omusajja ajjenga mmoze bwe yakola ki bwe yajja so si bano buvubuka bwako kifugi ali ku munteekateeka ono yanyize yayiseewo enteekateeko zikolera ku kifugi ali mu nteekateeka mmoze temuwagira bugwenyufu siwagira kutta
naye nyina bye sikkiriza omuzadde ssebo ayina muwala we ebirooto birala ebirooto biki birala era PDA bazungu bagiyita public display of affection tosobola kunywegera muntu mu public abantu webawala wane ewaffe oli yabaguddemu babadde beekwese ku kifugi ate yaguddemu bagwe anti nkugambye sigamba nti omulenzi sigamba nti kiyakoze kivve nnyo aji nina kyenkubuuza senga gwe wasanze omuvubuka ku kifugi wandikoze ekyo obusungu bwawukana moze anti ombuuzizza obusungu bukola ki bwawukana buvaringa nali nkulabyeko ng'olina omuntu gw'owadde ssente zo akole ekintu ky'alina okukola ssente n'akulaga nti azaagala nnyo n'agaana okukikola ate n'akulaga nti gwe mukyamu yamuwa ki ssente ne ndaba omuntu omulala y'omu nga si ggwe kale ate nga waliwo gwe yayogerako bwogezi kigambo teyamuwa ssente katamu teyamugwa mu malaka si gwe wabataasa mwami gundi mwami moze si gwe wabataasa ng'oli yamwogerako bwogezi kigambo teyamuwa ssente ani no yali amuwona magezi n'amugamba tokiddamu ggwe obusungu tebwawukana kaakati waliwo abazadde nga amanyi bulungi abaana ku kyalo bwe bazze boonooneka nga muwala wa gundi wali haji gundi yafuna olubuto nga ne bifiira awo byonna siniyafo n'afumbira obuvubuka obukuba wali ludo kuba mumanyi bo bayinwa amagezi abaana bawala baba bato abamu basiru mu mitwe omuvubuka ava ku ludo wali n'amulimbalimba n'obuntuntu obuli awo n'amuwaanawaana okumaliriza nga mukwakudde nga taata ayina ekirooto ky'abaana be bano oyina ekirooto ky'abaana bo bano oba ontegedde kaakati waliwo ebintu nga oyina okubala omwana yabadde wa myaka emeka 17 anti 17 bw'oba oli shuwa n'emyaka yabadde mutono kubanga n'omulenzi muto babadde bato nga beekuza anti mu mateeka tekirina we kikkirizibwa okukuza munno mwenaba buli omu kati ono wagamba ono nti ono yabadde aneesibako omulenzi waga nti omuwala yabadde aneesibako ku kifugi kyaffe ku kifugi ky'abawala ng'ovudde eri ewammwe enzizi ekyokuta yakoze kibi okutta kibi naye ndi shuwa teyamusse wabula bye yakoze si birungi byavuddemu kutta busungu bwayitiridde abazadde mukendeze obusungu naye n'abavubuka akamanyiro mukakendeeze nze nkubuulira mmoze akamanyiro kakole ki mukakendeeze togenda mu maka gwe buuza abavubuka gw'omukuwanyumiza sitooli bakwira byennyanja biki nze sikula waŋŋamba ki kuva dda ndi musajja lwaki tewabikola siina budde lwaki ŋŋambe dda saabikolako lwaki tewaliyo bawala ku kyalo tewaliyo bawala ku kyalo mukiga tewabeerayo abawala bantu misota gibalumidde musuku ng'abwami bwati oyinza nosanga omuwala yamusikiriza noba jangu wano bw'oba ogambye okujja wano ngenda ku kyawo anti gwe oba omulimbye gwe omulenzi okimanyi nti abawala abo bakwana abalenzi batono kati yoyo wamu ku bo oyinza osanga nga gwamanyi naye ze gambye batono taata kyeyakoze teyamusse yamukubye mu kumukuba n'amukuba bubi senga teyamukubye yandifudde ati nkugambye era naye singa empisa ze tezamuleesayo teyandifudde singa ali waabwe empisa ze ez'okwagala okukwakula abaana b'abandi singa yasigadde waabwe oba okitegedde kankuwa omwana ansa gye yawadde bebe kulu bye yabadde ayogera ku Luwilight omwana omu yawandiise abataagala kuboogerako abatagala kwogera ku famire zammwe muve ku social media nekiri nekijja nekimugamba abatagala kubasiba muve ku famire z'abantu
Aye kyo okuvuma ngira buli avumye bamukwate. Anti kyegere oli yagambe bwati. Abaana obavu. Point ngetegera bwatu yagala kuvuma tojja ku social media. Bangambe pressure yejali. Munda. Meda. Ekyana kimwogeddeko ekigambo. Yakoze video ekiro. Kabaka yefula omulalu. Bwayogera ebigambo wasimulemira wagikubeeri bwasimulemira wagikubeeri. Ekyana kimukozeeko story pressure nonze lwakuba bino bye bimunkola bimulenzi oyo mugezi ali bright. Tikyakola ekyobugezi. Abirina gojjo omwengejingeko naye. Ekyana kigambye nti abasirikale bwe bamukutte bati. Kibaddewo. Ngamba bwe kigambye. Oba yabadde yategese biwe bulungi. Naye malira na bwatu. Bakyamukwata ne yamwesiga bwatu. Ojibenti ya ate suba tibagera mukwata. Yakyo waliwo abantu aboogera nga akimanyi. Ndi ngenda kukwatibwa. Kati afaaki. Tukimulekere kasita bamukutte. Tukimulekere kasita bamukutte. Okuvuma gwafuusa omulimu. Ate kati abantu bwe bavuma bataabakwate. Balaga nti nno kimenya mateeka. Ate obuzibu obuliwo n'ababawolereza bano ba Council of Freedom bavuma. Bani abavuma bavumye Council abali musango gwa Luwirayiti. Anti kati Council of Freedom. Council of Freedom saamukuweereza nga bamugyamu engoyi. Musajja nga badde battamu. Babadde bamutte era kati ku kkooti agenda kuddayo akakasizza nti. Batusolekayo omusibo. Council of Freedom alabise okuvayo yegatte kubawa obujulizi nti bano abaana bavuma abantu. Kukyamutuuseeko agenda alaba Bebekulwa yandiba omutuufu. Abantu bano bavuma abaki? Juzani amuzaala omutuufu. Bisajja binyanya. Gwe Jose the blogger. Munyanya. Badde gamba. Nali ngende Kenya. Ne musanga. Nali kusaawa. Kati omuyimbi Jagabwana ono yagwa ekigo ku stage. Jagabwana. Obayo. Ne musoso munga yambadde short. Jagabwana lwakwata manyi Luganda. Bali yala mugamba tadda wana. Ada bayite bamutegedde. Antadda. Lwaki. Ayimbe ye. Beche gravity kimusinga minuli kikumi. Gravity bonna ne bana abalongo beba baani awo. Izana mechawa. Nali twalina gye twali wala nenduwe nga manyi bamuke. Yakubye kayimba ke kuba olulimi lwabwe. Chawa no kyadduka buduse ne kigendere oba nakyo kinagwe kyavu. Nawule Jagabwana nze olulimi nali simanyi muyimbi. Era kayimba olwakawuya nenkaweza bamuke. Ne muga bamuke watukubye no tune. Kubona bamuka atera okuba ne night ze eyo mukololo omwo abayisamu night nendowooza yayingiddeko mu studio byakusaaga n'akubayo akantundu nga just kali awo demo naye maama ngenzo olaba Jagabwana Jose n'ekyo yambala akapala akampi kale Jose muleke tomulaba mukitabani kya Jeni nze simanyi yanosoganya gwe kaakati ssebo byonna nga biggwa amaka kozi mbadde ku pressure nga mumaliriza abavubuka bonna n'abawala n'abakulu wana e Uganda abasinga okuvuma abavubuka kati ate Bulaaya nduza ayisa ayita mu bantu abakulu basajja bakulu n'abakazi bakulu abavuma ebweru basajja bakulu kazi bakulu myaka 6 omusajja n'atuula ng'alina embuuto 8 ne batuula oli n'anywera oli walaji no n'anywera no walaji ne bakola live abantu bakola statement ne bamala ne bakugamba mbu tubeere Uganda tubeegonda nti okuvuma kuno kunyigirizibwa okungi bano abamu beevuma ng'omu ali mu state ndala omulala ali mu state ndala ng'ono ali tugeze Arizona omulala ali Mississippi oli obwavu bumulumira Boston ono ali simanya wa kakati ne beevuma naye bwe njogerako ne bannaabwe baŋŋamba nti eno stress nyingi ebulaaya no stress nyingi omuntu embeera atuuka ne yeekyawa kati gwe gwamalirako ekizibu ekiruyi so beebo abo tubaleke katonda bwe mba mukutte pressure n'abalala mubakwate buli avuma muntu Freedom omusanga aguveemu Freedom yegatte kubawa obujulizi andi bagambye mbu ayagala nnyo akantu Freedom Zubeda muli bubi Freedom ne banne begatte ku bantu ba Bebekulu bayo obujulizi nti bana abantu ekituufu bavuma abantu
nga tolina kyobakoze bavumye musajja wange bamukakasizaamu anti andi kati atandise okukiwulira nti basajja abantu naye ndowooza wamala guno tadda alina okudda ebintu gibeeramu ebizibu ekyo kitwale kiri bonna be yajjayo ntambi yasiima ennyo ate gundi ye ntambi yagamba yasiima ate no munne simanyi nalabye ebika enkofiira ku mutwe nga bamwogerako ani ndowooza yadde tayagala naye bamwongereko naye biri awo bingi that aside gundi ani Munyagwa ne King Saha olutalo olunyinyitidde gundi Munyagwa bamuvumye ennyo n'atendewalirwa n'agamba ki anti agenda mu kooti atya mbukamuvumye nnyo kamutyoboola byaddala agenda mu kooti yayogedde ate nkulimbe yagambye atya agenda mu kooti kayitidde omuvumu kamuvuma obiki ne kamuvuma ebiki kamutyoboola oli alina bannazaala ne Sezaala olutalo yalugendamu alumanyi ne Munyagwa mpozi yayagadde butatyoboola naye Munyagwa nga tasoboka andi yasoose n'agamba agenda kulwanagana ne King Saha rabadaba abisobola biki abisobola byonna kati kano ko anti kayina obudde ne kakuba n'oluyimba ne kamuvumamu aba abasobola kavuma bulungi waayina baasobola ne batasobola anti bamuwa gundi n'aluddukamu ani leri pazo yali amusi terusoboka beegwako nga mumi balina obudde olaba nze amagezi gempa gundi gempa Munyagwa alukwase leri pazo yamuukyeyo alyoka avume King Saha mugamba njagala omuvume ku maca gwe gamba Saha oba asobola okuvuma leri pazo avumye abantu bangi Rama Rama oba oyese kingi Rama agwalumala ngani asibaani ngabo yasibaani yasinga okuvuma abantu yasibaani lugwera walu tatera kusiba nze kyendowooza bantu bonna babuvunaanyizibwa mu ggwanga lino mu nsayidi ez'enjawulo bakkakkane buli omu avumye munne kuba n'akapittu kaatambula kalwa anti Munyagwa yamugamba pittu second term mwe yakoma alinga bitex nti agamba ali sure kati yagamba enjogera ya Saha ya pittu second term ne Saha n'amuvuma byamukoze eki byamuvumye byonna bitambudde kyendowooza nti status gye balina mu society teri ku level ya kakasaani muvume vuma tekuyamba baba basse eddaala bwe tuba tukyalwana okubuulirira full figure tukyali mu kulwana na Rama pressure kate gwe King Saha agamba nti oyagala ggwanga literedde pya eyo Uganda si yempya gye tukola ki twetaaga muganda wange Munyagwa Munyagwa y'omu ku basajja abasinga obugezi mu Uganda kituufu ekyo kati mu bugezi bwe n'ekitiibwa kye wano okukangamu mwekanzeemu era mmanyi buli omwaka kasa munne moka bayinza bakkaanye tebasobola anti muyinza okukkaanya n'abantu waliwo ekintu kye bayita dialogue Professor Ssentongo Oswald Lutale yaŋŋamba nti dialogue yava ku basajja ab'e Greece ku mirembe gy'aba Socrates abantu baafunanga obutakkaanya bungi kati ne batuuka nga musobola okuganya eno ensonga tetukkaanya neno ne mugana ne mujja ku round table eyo ne mukkaanya ku nsonga nga 5 esatu ne zisigala eyo gye bayita dialogue so dialogue tekitegeeza nti mukwatagane era musobola okusigala nga bwe mweyitako temwebuuza naye n'ogamba oyo namusonyiwa naye simwagala kye bayita dialogue kati basobola okutuuka ku dialogue ebagamba nti ku lw'ebitiibwa byammwe buli omu asigale gy'ali tonjagala sikwagala ne buli omu ali munne ekitiibwa gy'ali tusukkeko awo
oba ekyenjogedde kitegerekese. Kitegedde. Dialogue does not call for people to be there and as friends. Dialogue ndowooza kiyambako keeping a peace. Definitely. Kusika muguwa mulina bye mukkaanya nti we're not gonna be friends, but be yourself, I be myself. Be where you are, I stay where I am. Respect boundaries. Wano Rudini, wano wange. Period. Your dialogue. That aside, kino njagala nkikubuuzeewo katono nga tunatera okumaliriza. Bijirwa yagenze n'akyalirako Wayiso Mufumbiro mu kkomera. Wayiso yamututte na mayinja. Atya. Siddamu kulaba wano tujja tukiddangamu oze kola ki wano osagala kujja kundabondabangaani fuluma. Okujjako nga Wayiso Mufumbiro ayinamu element emugamba nti Bijirwa ye yamusiba. Naye mu budde bw'obuzibu olumu bagamba balina bye bakinyonyola mu siraamu bakimanyi nti oba atawa musibe oba bagamba zirindaba olwange atawa musibe mmere bwe bityo. So waliwo embeera eraga nti byonna musobola obutakkaanya. Abaganda bagamba ekkomera yeggeyeena y'oku nsi kuba buli kibi kikola ki kibeera eyo eddembe lyo likuggyibwako. Obeera awo bw'omanyi okukuumira mu kifo nga meters 100 mw'otambulira emisana ekiro ne bakugamba wano si bino nja kufulumako ebweru neegolole kaakawe omwezi ndaba gwaka nnyo mumpa akatebe nja kuva ewaka ngendeko ewasula motoozi kati nga bw'olaba tuli wano kusula motoozi nti obeerawo gambe naye emmotoka eno nkoye RAV4 ngenda mpa egundi Range Rover wali eyo gundi ndabako ba Outlanda baye sebo y'amaanyi Nissan kati eno gye bayita ndaba wali si ndaba gundi wali Kabenzi Range Rover ndaba Range Rover Mark X waliwo eri Nissan kati eryo lyonna ddembe gy'oyinza okugamba okusinziira ku mmotoka nga bwe nzirabye eno ngikooyi kaŋŋende kusula motors fune emmotoka endala fune emmotoka eddembe olirina oyina eddembe ate ayina eddembe oyina ne ssente zijja obbigula onfuna nojja kusula motors ne weeroboza emmotoka nojja kusula motors n'obagamba n'emmotoka njagala ku kibanja mpola ne bagikuwa nayoyinza obbagamba nyingidde ekkomera mugimpe ku kibanja mpola ate ali mu kkomera agula atandikirewa ovaayo ddi. So Wayiso Mufumbiro Wayiso Mufumbiro nze ŋŋamba atunuulire omukulu Muwanga Kivumbi kye yakoze ensobi n'amaalo ne excitement gye yakola ng'ali wabweru n'abiteeka ku bbiga n'avuma banne bonna n'abatyoboola abamu ne bafiirwa kaaliya zaabwe mu byobufuzi olw'omumwa gwani gwa Muwanga Kivumbi. Naye byonna bwe yamaze obbikola Muwanga Kivumbi na banne bo ne bagamba ndowooza oyinza okuba oboneredde nti at one time oba at time T oli twetaaga naye Katonda takulinze kulinda myaka bukadde akyanguyizza ffe tuutwo tuzze kukuwolereza teyazze nedda ffe twagamba vu mu vu ttaka mu ttaka lwe tulisisinkana nedda yakutta obuswavu bwe n'akola bw'ati n'afuuka mu katuliki gunsinze gunsingidde ddala bakulu tutandikiddewa abasajja banvubye. Wayiso Mufumbiro kye yakoze ayinza okuba n'obusungu nga Bijirwa yayogerera Nuupu ebigambo nga bwe gambye nti ne Muwanga Kivumbi yayogerera bali banne ne bagenda naye banne ne bagamba kati ate kano akaseera kazibu ka mu kkomera tubeere ebweru nga tulina freedom twetwale. Kati Wayiso Mufumbiro Bijirwa musajja musoga Mufumbiro musoga munne ate ono yamutwala ono yasooka munne mu Nuupu
bonna baali badipinga be bavubuka abagezi bonna balooya nako bonna ani asinga amagezi kisinziira bonna bagezi kyoba omanya mugezi Bijirwa Kabaka waso mugezi Bijirwa Kabaka bonna bagezi bwe kuba okulonda kan bonna bagezi nze twalako omuntu twala bonna tebaliiwo omu ali mu kkomera bwe namulondereeyo londako nze nkugambye bonna abavubuka abo bagezi kati enjawulo weeri Bijirwa musajja musoga bonna wano bali ku kipakasa e Kampala balina okudda e Busoga oba wa Nuupu oba NRM abasoga balina okubeera mu nsi eno nga bali bulungi bw'oba onyenyeza mu Nuupu nze nga nyenyeza eno ku Lusaniya tuzaawa waffe kati bw'okkaanya nti munnange ye bamuvuba byaddala alemedde mu kkomera kansooka enziza eri ebyebibiina ebyaki olusoga kalutugatte n'agenda mu kkomera alabe ku musoga munne n'amugoba bambi yakaabi kyenkugamba nti mufumbira omusajja wange yandikakkanyeemu obusungu n'atabugira nnyo kubanga ekkomera teri lyo liba kkomera era busobola okukya n'omuntu yali yeesimbyewo ne wayiswa mufumbiro n'agende mu kkomera n'amulabako bw'owuliriza kyagamba kuba byonna batugambye wano batugambye bw'ofuna obutakkaanya n'omuntu wabweru musobola okugira naye muntu munno bw'agenda mu kkomera funamu akafansonyi ogenda okujjako nga gwe wamusibisizza bw'oba wamusibisizza ky'oba oyagala naye oba si gwe wamusibisizza ogenda n'omukyalirako n'omugamba munnange oli otya oyagala kutuzi lyenvu mugaati nti gw'omanyi ewaffe e Busoga waliwo akantu kange abasajja Basoga balunzi ba mbizi nti alina obubizi bwe keberayo alina emmwanyi ze oba gwe nga Musoga munnange omusajja yakusiba lwaki tetwogerako ne Madamu Anita wamu okuva mu kkomera muntu alina okuvaayo nze saagala era Edi Mutwa nnuma okuba mu kkomera musajja wange ono omulala omuddugavu akireewo njagala babati era nsinzira n'okusaba gavumenti nti abasajja bano obululu bwaggwa Jendo Zoganya yalina emisango gye ate bamusibye bakamukwata oyo tannavunaanwa bano bo bavunaaniddwa anti nkugambye bano baluddeyo nnyo ekimu ku kikulaga nti musajja atwala kaaliyo tamanyi nti oba nene obutambi bwafulumye dda ani Zoganya amanyi ani amugamba abaserikale babagamba eri ebintu bitambula ne TV balaba amanyi era ani agasomye agajjendo Zoganya ku TV mbu bagataddeko nkugambye bwina atuuka so mbadde nze njagala oba nsaba abantu nga Edi Mutwe Akireewo General Gaddafi Bobby Yanga n'abalala sayidi bbiri nyina bendaba nga baba bajja mu kkooti nabo ate bakangamu Sauda Madada bannaye Sauda Madada wange aveeyo baveeyo babate bakole bafunewe dialogue Mwami Siraje ojjukira kye yatunyumiza ekyali eggulu ku Bobi Wine nga bamusibidde Arua ojjukira story ojjukira batojjukira eye motoka kumuta kola ki naye ntuufu anti nkuwa kyonna ekyaliwo anti oyinza okugamba ntuufu oba nkyamu bamuvunaana musango ki baagusala batya envayo gye yavaayo gye babatane bano bakole ki baveeyo Edi Mutwe alina ebigambo byeyogera nga ali bweru Waiswa alina byeyogera nga ali bweru n'abalala nze ndowooza
nga chairman Nyanzi bwali ebweru abavubuka bangi bali mu komera lwaki osiba abavubuka be yakubisa parade nga ye eyabakubisa n'otamusiba kati wagana chairman agende bw'oba wasonyiwa Nyanzi mwewayita omusonyiwa bw'oba oyita n'okusonyiwa abalala obukwakulizo bw'oteeka ku Nyanzi ng'omuta buteeke ne kubaki ne kubalala baveeyo tuleme kuba nnyo ne aba political prisoners nga bangi bwe baba bazzeemu ebirala era bakwate naye for now ndabanga abatuuse ku kiseera ng'abantu bandibadde bayimbulwa kale tubaza okuba nti mbadde mutambula naffe sibe bulungi mwera